الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما أبرغانا أبابتي وابتلبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتوغينا ما سو نمسو جفة إجا تجويد القرآن غيرات نينيولا اجتبو اجتبو حلية التلاوة في علم التجويد kumurundi ogwaita twatunulira butya ombaka sallallahu alaihi wasallama bwe yatuusa qur'ani eri umma eno ey'obusilamu era ne tulaba nti waaliwo enjawukana ezaaliwo mu lulimi oluwarabu olumu bwe ruti naye nga lulimu enjawukana era ne tulaba bye baayawukanangamu era ne tujja kubeera nga atwongera okubeera nga tubiraba kuba biri bye twalabako byebikulu ennyo bye baayawukanangamu naye ejja kusingana nga enjawukana endala zaaliwo mpitirivu okusinziira mu bika byabwe. Ku mulundi ogwayita twali twasigala nga twebuuza ekibuuzo ekigamba era kyetugenda okubeera nga tutandikirako wasuali ekibuuzo kibuuzibwa ne tugamba nti kaifa talaqa rasulu sallallahu sallam alqiraati alquraniyata min jibrila alayhi salatu wassalam. Nabbi sallallahu sallama tukitegedde nti qur'ani yali mu qiraat zezo qiraat yazisoma ddi omanyi mulimu abasiraamu nga abuuza ti ye mubaka sallama mutugamba nti yasoma asim yasoma nafi nasoma abu amru. Nabbi sallama mu lubereberye temwalimu nafi abu amru banafi abu amru bajja luvannyuma ne babbulwamu amannya g'ensoma ziriyo mbaka sallama ze yali asomesa olw'ensonga nti bo bano abajja bemuwulya banafi bahafsi si nti ku mulembe gw'omubaka sallama ensoma ye yagituuma nti hafsi oba nafi bano bajja luvannyuma ne bakola ijtihadi mu qur'ani baimamu nafii baimamu abu amru baimamu kisai baimamu hafsi asim bona ne babeera nga bakola ijtihadi mu qur'an nabwe kityo amannya gaabwe oba okusinziira ku nsoma bakola ijtihadi bayateekangamu amaanyi okusinziira buli omu ku nsoma gye yajja ku musomesaawe eyali etuukira ddala ku mubaka sallama nabwe kityo ne bagituuma erinnya eryo olw'ensonga nti yateekangamu amaanyi. Nabwe kityo twebuuza ekibuuzo ekyo ne tugamba nti omubaka sallama qur'ani yagisoma atya qiraati ezo. Tukuddamu sayida tukuddamu yuqal tukuddamu ne tugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala agamba mukhbiran an rasuli ng'ategeeza omubaka we sallallahu sallama walkitabi alladhi unzila alayhi era ng'ayogera ku qur'ani eno gye yamussaako yagamba atya a'udhu billahi minash shaitani rrajim wa innaka latulaqqa alqur'ana min ladun hakimin alim. Omubaka sallallahu alayhi wasallama Allah mugamba nti wa innaka suratu namli aya ya mukaaga Allah agamba nti wa innaka latulaqqa alquran mazima ddala tujja kussaako tujja kusomesa qur'ani eno ng'eva eri Allah. Ekyo tekikumala okumanya nti omubaka sallama yasoma qiraati zino. Allah ayingira mu nsonga neegaana. Allah asobola okuyingira mu nsonga neegaana kun fayakun yamanyi Allah engeri gye yazimusomesaamu. Wa qala ta'ala era Allah subhanahu wa ta'ala tugamba mu qur'ani wa innahu latanzilu rabbil alamin mazima ddala tugenda kussaako ekitabo kino nga kiva eri Allah subhanahu wa ta'ala era nazala bihi ruhul amin ng'agenda okikussaako gwe tugenda okutumira ye jibril salatu wassalam ow'amazima ala qalbika era nga tugenda kikussaako ku mutima gwo ku mwoyo gwo litakuna min almunzirin obeeremu abo abatiisa bilisaani nga naye kigenda kubeera mu lulimi arabiyyun mubin olulimi oluwarabu olw'ekitiibwa. Ekyo tekikumala kumanya nti nabbi sallama yasoma qiraati ezo zonna tekikumala ekyo kubeera nga nabbi sallama asoma qiraati ezo zonna. fakana rasulu sallallahu alaihi wasallama nabwe kyabuluganda bitiibwa omubaka sallama yalinga omubaka sallama yatalaqqa alqiraati asoma qiraati ezo zonna ensoma za qur'an biwisatatin nga ayambibwako jibrilu alayhi salatu wassalam yeyamusomesa haithu kana nga nabbi sallama bwe yakyalinga yalqaahu fi kulli laylatin min ramadan
nti Jibrilu yali amujjiranga n'amusomesa Qur'ani buli kiro ekya Ramadan fayudarisuhu n'abeeranga bakola revision ma nazala min al-Qur'an al-azim ebyo ebyakka mu Qur'an amakulu nti mu Ramadan buli lunaku Jibrilu yakkanga ne bakola omurajaa mulaba omurajaa gye guva Islam tayagala kola murajaa akwata Qur'ani yena agamba kiwedde omurajaa guno gwakolebwa ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga Jibrilu omusomesa we amusomesa ekirala omurajaa bagukolera kumusomesa sigwe wekka revising ogende w'omusomesa omulage bye wali revisinze gwe murajaa ogwo gwekubiriza abayizi bange bannaye tusome omurajaa naffe bagutukubirizanga basheekhe baffe hafidhahumullah Allah abeerenga abakuuma bakijja wano Jibrilu alayhi salatu wasalaam yakkanga buli kiro mwezi ogwa Ramazani n'abeeranga bakola omurajaa ne Nabbi sallama mwebyo ebyakka ebyemabega kuba omurajaa kitegeeza ku revisinga bw'oba toyina bikadde ebipya totawaana bw'olabanga olina ejuzu 2 ng'oyagala kgenda mu yakusatu naye ng'ebbiri zino oyogera bwogezi mannya nti nina ejuzu 2 naye tugamba nti tandikira wano ogamba musooke mundekemu togenda mu maaso ddayo kuzimabega okole revision oba toyina revision eno yaviira ddala ku Jibril alayhi salatu wassalam batugamba nti wa tariqatu hadhihi almadarisa revision eyo okubeera nga bakolanga Nabbi sallama yakolanga revision ne Jibrilu bakolanga balivisinganga ebyemabega kama jaa fi hadithi sahihi nga bwe kiri mu hadithi entuufu hadithi eyo ntuufu ya sahihi al-Bukhari mu kitabo ekiyitibwa Fadailu al-Qur'ani mu mulyango oguyitibwa kana Jibrilu ya'ridu al-Qur'ana ala an-nabi sallama ojja kubeera nga hadithi eyo ogisiŋŋaanamu agamba nti Nabi sallama agamba nti an kullan minhuma yaqri'u ala al-akhar hadithi etegeeza ngamba nti buli omu yali asomerangamu omulala nkawulira nti anna kulla minhuma yaqra'un ala al-akhar buli omu yasomerangamu omulala Nabbi n'atuula n'asoma paati gy'asomye Jibrilu naye n'amusomeramu Jibrilu amala omusomeramu Nabbi naye n'asoma eyo sunna twagivaako basheekh twagivaako tusaba Allah abeerenga atusasira eyo sunna ekolebwanga bwati omusomesa tatuula na muyizi tamusomeramu wallahi kituuka n'ekiseera ng'omuyizi tamanyi na musomesa we bw'asoma Qur'an la eyo si sunna era nze nebaza basheekhe baffe abatusomeseza Qur'an wallahi sheekh akusomeramu aya akusomeramu nga wakwata ddani n'agikusomeramu kitegedde naye ffe eyo sunna twagireka eyo bannaye yali sunna y'abasahaba sunna okuviira ddala ku Jibril alayhi salatu wassalam batugambye mu hadithi entuufu ennyo eya Bukhari nti Nabbi sallallahu alayhi wasallama baali batuulanga ne Jibrilu buli omu n'asomeramu munne Qur'ani la hawla la quwwata sallallahu alayhima Allah abeerenga bonna abeerenga abassaako okusaasira kwe wa fi sahihi al-Bukhari era mu hadithi ya Bukhari hadithi eno kati tugenda okwogera ani Nabbi sallama ngeva ku Nabbi sallama agamba nti aqra'ni Jibrilun Jibrilu yansomesa Qur'ani ala harufin nga nsomesa mu qira'a emu kafe katugambe harufu kitegeeza qira'a kigambo kidende kisukkakaawo naye kafe kakitwale nti qira'a oba yansomesa Qur'an nga nsomesa mu accent emu oba mu njogera emu kyonna nga batuba tukivunudde faraja'tuhu falam azal astaziduhu wa yaziduni hatta intaha ila 7 haruf nembeera nga mwegayirira abeerenga asaba wisti wa Allah Qur'ani eyongeremu ensoma zibeere nnyingi okutuusiza ddala Qur'an bwe yatuuka ku qiraati al-ashara al-mutawatir zetumanyi obulungi wano hadithi egamba oyinza ogiwulira nti okutuusiza ddala ila 7 ahruf ku nnyukuta 7 twagambye ennyukuta 7 si ze qiraati abamu balina ensobi gye bakola ne bagamba nti 7 ahruf ze qiraati 7 ekyo kikyamu hadithi qiraati 7 aw ahruf 7 teri muvunuzi yakivunwa ati ze qiraati 7 taliyo wabula ze qiraati al-mutawatir oba zenjawukane ziri
mu nsoma za Qur'ani 10 eziri mutawatir bwe njogera mutawatir ezirina obulombolombo obuzifuula okubeera nga ntuufu. وعلى هذا تجيء قراءة عمرو بن الخطاب لسورة الفرقان. obujulizi kwekyo tuddayo ne tugamba nti before nga tetunagenda ku hadith eno oba nga tetunagenda mu maaso okuddayoko emabega Nabbi sallama okubeera nga yasabanga Jibril okubeera nga bamwongezaamu mu nsoma ya Qur'an. Qala Ibn Hajar, omumanyi ayitibwa Ibn Hajar yagamba walaallahu kana yuidu ljuz'a, osanga Nabbi sallama yaddangamu ejjuzu eyo oba ekitundu ekyo kyebamusomesezza miraran enziramu nga nnyingi bihasabi ng'asinziira taaddudi lhurufi okusinziira enjawukana ezirimu mu nsoma za Qur'an almadhunu fi qiraatiha ezikkirizibwa mu nsoma eyo. Mukategedde Ibn Hajar yagamba kino Nabbi sallama okusaba nti Jibrilu Allah abeerenga asa Qur'ani ala 7 ahruf. Imam Ibn Hajari agamba nti osanga nti kyali nti Nabbi yasomanga ekitundu mu Qur'ani emirundi n'emirundi ng'akiddiŋŋana naye nga buli lwakiddiŋŋana aleeta enjawukana eziri mu nsoma eyo. Mukategedde ako lwaki? Olw'ensonga nti baraka ya Qur'an ebeere nga esaasaanira buli wamu. Bwatyo Imam Ibn Hajar bwe yagamba mu kitabu Fathul Bari, mu Fathu al-Bari. Bategereka nabwe kityo wala hadha nabwe kityo mu nsonga eyo ya qiraati tulina hadithi gye tusoma obungi. Hadithi qiraatu Umar bn al-Khattab fi surati al-Furqan. waliwo Umar bn al-Khattab bwe yasomako suratu al-Furqan wa qiraatu Hisham bn Hakimi ne Hisham naye yasomako ku suratu al-Furqan naye ng'ensoma ezo zaawukana basome sura emu naye nga baawukanya ensoma. Ono Hisham bn Hakim bn Hizam bn Khuwaylidi al-Qurayshi yali mu Qurayshi ate ekyewuunyisa bombi baali ba Qurayshi naye ate ensoma ng'eyawukana. Kitegedde bombi baali ba Qurayshi ng'ensoma eyawukana. Nabwe kityo tufunamu bayidhawaako okuyiga bifo nga tetunagenda mu maaso nti ono Hisham ne Umar bn al-Khattab bonna baali ba Qurayshi sah. mu kubeera ba Qurayshi basoma suratu al-Furqan nga baawukana mu nsoma. Kitegeeza ki nti gwe togamba nti aze qiraa kansomeemu mbeere kweyo nti oba nze gyeyennyangwira. Mulimu obulungi bungi mu kusoma qiraati obanga okuguse mu nsoma gye tusomeramu e Uganda ya Imam Hafsi. Kirungi weeyongere tawassu fi al-Qur'an, ogaziwe mu Qur'an. Naam, nabakyo laha mahallu al-qabulu wa illa lama sahha an yaqula ar-rasul. Nabakyo basoma Umaru yasoma suratu al-Furqan ne Hisham nasoma suratu al-Furqan naye nga baawukanya ensoma nga basoma sura emu naye nga baawukanya. Nabakyo senga tekyali kubeera nga kyakkirizibwa eri omubaka oba senga kyali nti ensoma zaabwe zaali tezikkirizibwa nga teziriiyo, omubaka sallama teyandigambye likullu minhuma eri bo bombiriri teyandyogedde n'agamba nti fi qiraati wa qad ikhtalafa an yaqula rasul sallama likulli minhuma fi qiraati wa qad ikhtalafna. Nabbi sallama teyandyogedde nti qiraa ensoma zaabwe zombi ntuufu ate nga bakoze eki baawukanye mu nsoma. N'abagamba Nabbi sallama kadhalika unzilat, bwetyo Qur'ani bwe yakka. N'agamba noono Qur'ani bwetyo bwe yakka illa idha kana Jibril. Ekyo nno tekyandibaddewo Nabbi gamba nti gwe byosomye bituufu naye byosomye bituufu ng'ate waliwo enjawukana. Nabbi teyandikyogedde okuleka Jibril alayhi salatu wassalam nti yamusomesa ensoma eno Umar ibn Khattab gyasomye ate era yamusomesa ensoma eno Hisham gyasomye, kubanga kiri mustahil Nabbi sallallahu alaihi wasallam okubeera nga akumpanya oba okubeera nga ayingizaawo ebyo byonna omubaka Allah subhanahu wa ta'ala byatamussaako. Nabwekyo bwatyo bwe yakkiriza Umar nti ensoma ye ntuufu ne Hisham ensoma ye ntuufu, kitegeeza yali alina obujulizi bwe nti Jibril yansomesaako bwati ate nansomesaako bwati.
وبهذه الأحاديث الصحيحة يتقرر القول بأن الله تعالى قد أباح للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن بهذه الحروف السبعة تيسيرا على الأمة وتوسيعا عليها، وأن جبريل عليه الصلاة والسلام قد أعرضه بهذه الحروف السبعة. تقام بقولونجي nti okusinziira ku hadithi ezo zonna zituwulidde eziddiŋŋana eziraga nti Allah subhanahu wa ta'ala yakkiriza nabbi sallama okubeera nga asoma Qur'ani mu qiraati ezo zonna al-ashara mu nsoma ezo 10 zetumanyi obulungi oba ku nnyukuta omusanvu zetugambye nti ezikuŋŋaaniramu ensoma za Qur'ani al-mutawatir al-ashara yani al-kubra wa-sughra byonna. Naam, era ng'ekyo Allah lwaki yakikola bw'atyo taisiran twanguyizibwe ojja kusiŋŋaana abamu abamagharibi aba Morocco nga basoma Imam Warushi Nafi Imam Warushi nga Imam Warushi wallahi ngoyizo musiŋŋaana nga emukalubiza nasomako nze naliko ewa shekhe nga tusoma Qur'an ne wajja omuyizi yali ava Libya. Libya basoma nsoma ya Imam Qalun, basoma nsoma ya Imam Qalun. Bwe yali asoma Imam Qalun wallahi ga Hafsa mukalubiriza Hafsa nga tamusobolirako ddala ng'amanyi Qaluna wallahi newunya nenga la ilaha illallah. Ekyo nekitaga nti taisiran yasome Qaluna we nawe osome Hafsi we nawe osome Khalafu we tewali buzibu kolaga byonna Allah yabikola kubeera nga atwagaliza obusiraamu buno nakutwanguyiza watawsiyan alayhima nokubeera nga tugazibwa kubanga qiraati ezo omuntu buli wosoma noddamu ejuzu nogiddamu ofuna empeera nnyingi oba tawsiyan fil maana ojja kusiŋŋaana mu qiraa eno ng'amaana nga bwe twagambye nti gategeeza kirala osiŋŋaane mu qiraa endala eno ng'amaana gategeeza kirala mufunaawo nno okubeera nga mutegeera eddiini yammwe. Ekyokulabirako kigambo kyetwalabye awula amastum ojja kusiŋŋaana abamanyi nga bagamba okukwata ku mukyala abaana ne bagamba nti akwegatta naye oba ategereka nabwekyo enjawukana eyo nebeerawo byonna nga enjawukana eyo kusaasira nakubeera nga tubeera bagazi mu ddiini n'okubeera nga tukola ibadaati zaffe nga tetufunamu buzibu. Era tukimanyi bulungi era tukkiriza bulungi nti nabbi sallama Jibrilu alayhi salatu wassalam yamusomesa qiraati ezo zonna oba ategereka. Sheikh agambye nti almuradu bil ahrufi sab'a ekitegeeza ne ahrufu sab'a kino kye tuzze twogerangako al-awjahu zenjawukana ez'emirundi omusanvu ezibeerawo mu njawukana z'ennimi wamu oba z'ebika wamu n'accents z'enjogera ezibeera mu kiko ekyo. Oba tukategedde bulungi nti kyetegeeza ne harufi saba zembeera ge makubo omusanvu agakuŋŋaanyizibwamu enjawukana oba engeri abamanyi qiraati zino nabbi sallam zezaawukanangamu naye nga kisinziira ku lulimi oba ku nnimi ez'enjawulo ezaaliwo mu Bawarabu nga bwe tukimanyi mu misomo gyaffe egyasooka bwe twakyogera. Nabwekyo nga tumaliriza wahakadha intaqala alquran alkarim ila tabiin nabwekyo Qur'an bwete bwe yagenda ne ku battabiin bebo abalaba ku basahaba ridwan abaddirya basahaba ridwanullahi alayhim. Basahaba iyo yalaba ku nabbi sallallahu alaihi wasallam kati battabiin abaddirya basahaba era Qur'an yabatukako bwetyo ng'esoma mu nsomo ezo 10. Nabwekyo n'ababaddirira ate nabo battabiin ne basomesa tabiin ababaddirira era nga bwekityo nga bwe kiri era nga ensoma 10 ezo zonna zijja zisomwa nga ziva ku regimu eno ne zigenda ku regimu endala okutuusa n'essaawa ya kaakati biidhnillahi taala. Watawazzu'u alqurra min attabiina fi lamsar mu battabiina tugambye battabiina beebo abaalaba ku basahaba oba baddirira basahaba nga bamaze okuvaawo bagamba nti basahaba be baalaba ku nabbi sallam amakulu bano abataalaba ku nabbi naye nga baalaba ku basahaba be tuyita battabiina. Kati fil amsari al-islamiyya olwokubanga baqurra batambulanga mu battabiina abasomesa ba Qur'an bagendanga mu nsi ez'enjawulo wa qara alayhim kathirun ne basomwako bangi abasomwangako abantu bangi
era ensoma zaabwe ne zibeera nga zituukira ddala asanidi zaabwe ne zibeera nga zibeera nywevu ng'era zituukira ddala ku mubaka wa sallallahu alaihi wasallama era ku mikono gyabwe batabiina abo kwavaako bangi nnyo abasoma qur'ani mu nsoma oba mu nsi ez'enjawulo era nga n'ensoma nazo zaali zanjawulo naye nga qur'ani yo eri emu bweti era tujja kulaba biiznillah musomo gwaffe amannya g'abasomi abo n'ebitabo ebirimu qiraati zino inshallah taala kireme kubeera kipya gye tuli omuntu oleme kugenda mu nsi owulire nga basoma qur'ani oyombe tubeere nga ffenna tulina kuyirimu eyo nga tugamba newomba sikimanyi naye asome kituufu oleme kuyomba ati kikyasomye ekyo tekiriyo nze abasajja batuuka n'okuŋŋamba nti ayo mufirika asomye ziraka alayhim muleke mufirika tasobola kutereeza qur'ani naye nga ekyennaku bo bebakoki bo be batamanyi okiraba ate jahiru wewalanga nnyo okubanga tomanyi ate n'oyogera asirika obanga tomanyi naye nga kirungi nnyo okubeera nga tuyiga ebintu bino tubisomako kungulu omusomo gwaffe gwa tajwidi si gwa qiraat naye okusinziira ku nsoma eyo eya imamu hafsi oba ya imamu asim qiraa ya imamu asim omuva riwayatu imamu hafsi naye tugamba nti naye nsoma nabwe ekyo kiba kirungi okubeera nga tuba tugenda kusoma ku tajwidi agifuga amateeka agagifuga okubeera nga tutunuulirako ne bino ebiri emabega qiraa eyo yavaawa eyinayo bannyina eyinayo baganda baayo netubeera nga tufuna okubeera nga tugaziwa biiznillah muli ogujja inshallah taala tujja kumaliriza n'ebitabo bya qiraati n'abamu ku bamanyi abajja bawulikike nnyo mu nsoma za qur'ani